wano Museveni ayina bambega mu Catholic Church ujja kulaba abafaza bakutte mundu gwe nze no government nagivaako najesonyiwa era mu aba government nze amasi bayinaako buzibu you are bigger than what I didn't expect era omugenzi archbishop the archbishop teyagamba nti bamuketta abafaza bwe government kyeyina banaddini nga bambega omuntu asabe mundu we muli wansi omukama abeere namwe naawe abeere naawe watereza bastola which kind of state is this so ebyokujjako Museveni mbabuulira birooto these are dreams birooto era mubiveemu ng'embwa yava ku nseko mutabani we yajja bino byembaga mujja kunzijukira nze junior mnes kyatya mpalana the time will exonerate me but tabani bange they will sit but our father said the truth General Muke the supreme command of the armed forces command of the SFC standby generator East African finest yajja prepare for Moses leadership prepare bw'oba lubuto genda wetugire ku munyanya that's a bitter truth every genocide jusa yabitugambanga nti eriyo Muhozi project nga tuwakana it's now written all over the sky so kakati lumbuye gwafubutuka mu mpokwe ttake nga nawe oli state agent mwe balumbuye bajja kuba ba minister mu government eddako mujja kutya olabe Fred Kajubirumbuye nga bulijjo gyali abaketta ese China era nze mu bintu by'osookwanga okutya mu nsi eno government teyina kyesobola kukola kyetasobola kukola there is nothing a state can't do bebayikuba sente government yekuba sente yeyina sente ensi yaffe enjavu what do you expect